ng'ali ku stage y'abazungu ng'ayimba ennyimba ze ng'abantu baziwulira. Soko twebalako. Ate ennyimba ze zirimu oluzungu. Yeah, but bonna abalina ennyimba z'oluzungu baziwulira. Andiko ki? Bonna abalina ennyimba z'oluzungu bwe baziwuliriza. Let's take it one more time. Baby, let's take it one more time. Baby, I'm right here now. When you need to roll one, I hope I see you later. Even if it breaks my heart, baby, I'm ready. When you need to roll one, I hope I see you later. Even if it breaks my heart, thank you for listening. This is Joshua Thank you so much. Yeah, man. Olaba erinnya lye Baraka ali yajiina. Omanyi emyaka gino factor nkulu nnyo mu bulamu. Kyova olaba nti bw'oba otandika obulamu tutalina okugamba abantu nti buli kimu kikole. Kubanga okyalina obudde pressure yina ntono. Joshua oyo omulaba asobola okubuuka n'ettiimi ne bagenda ebweru ne bamalayo emyezi ebiri nga teri amutadde ku pressure nti why are you not coming back home. Ate kyenjagala ku Joshua si buli wamu nti agendako. Olaba bino byobuukira nti oyagala ate akakatono nandikajjeewa takakwata. Kati ayo naye kati ekyo kibranding kiri wano. Naye kati wali ku international wembadde nti alina obudde nti akyali mwana muto. Nyuzika kyamukula. Asobola okukola sacrifices omusajja omukulu z'atasobola nti tannabeera committed asobola okuwa obudde craft ye n'asobola ogijjamu. Kati kyetugamba abayimbi nti kati ng'oli mu myaka gya Joshua Baraka nga tonnatandika kunoonya njegere kuzeesiba nnyingi nnyo kunoonya wiidi kyesinga okukuba omuyimbi n'avaako kunoonya muntu asobola kusiba dread invest mu craft yo kubanga obudde obulina tonnafuna bizibu. Oba okitegeera nga chance okyagiina abapya bajja bayite kakati Baraka ye chance gyali mu kukozesa nti alina obudde alina tiimu gy'akola nayo bapushinga ebintu byabwe and they are making it by the way. So kati ekyo kiri eri abayimbi naawe omuyimbi omutongo oli eyo kyoyagala kiwa obudde mu kaseera nga kitandika butandisi kuba ojja kutuuka eri mu myaka nadde na live gyendiko ne ŋŋamba oli nti Bebekulu atadde obudde bungi mu album yeno gyali mu kukola nayina watasobola kusukka lwansonga nti is a responsible person essaawa zino yalina okukatinga short tour ye eye Kenya alinnye ennyonyi ez'essaawa ezebbiri oziraba okulinnya ennyonyi okuva e Nairobi okukomawo e Kampala ate era maluddeyo bw'obanga oli ku ground oba akozeemu ebirala biki naye alina okukatinga short trip ye ate akomewo asooka abeera ekitundutundu ku nomination ya Honorable Amongo oba bayita buvunaanyizibwa kati ate Baraka ekyo takirina oba okitegeera kuba tannatuukawo yeesanganga ku ttuwa ze alina otambula ne mami awo Baraka ekyo takyetaaga ayinza okubanga mu kaseera yandibadde atambula amabaala nga 4 ajja tambulako 2 kubanga bayakatambula nga bamukubira omwana ate kati already okitegeera bulungi kati mu mbeera efaanaganako bwetyo time akaseera ako koolinaku oba okozesamu bambi bakakozesa mu budde bwabwe so kakozese okusobola okufunamu kyokola ki kyoyagala okutuukako Kenzo naye ali South Sudan nozoba abaddeera ku festival egundi eyo yennyini naye naye yataddeyo nga ali Sudan soka tuwa gundi ya Kenzo by the way